Nampijja Florence agobye mujjawe mu butongole. Nampijja Florence agobye mujjawe mu makage mu butongole. Era ngono yayimirira bulungi n'agamba inze mu bulamu bwange saagala mujja wange, saagala kufumba na mujja wange. Tekirisoboka, tetulibeera mu nnyumba yemu, tetuliyagala ku musajja y'omu. Era nze ekigambo mujja wange tuli tuti. Twawudde. Sikwatagana na mujja wange, sibira na musajja nzizaako mujja wange, sifumba na mujja wange. Yenze Sheila Adita. Atana ba subscribinga ku YouTube channel yange, jango subscribinge okwate kade nga buli video yona yona je nkuterayo ekutukako bulungi nnyo, commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga bwe buti. Webukeredde ero lunaku lwa leero, Nampijja Florence azemu n'akikakasa ku mitimbagano gye, wagambye bannamawulire nti ye tasobola kwagala musajja ng'ayina omukazi omulala. Alabwa atyo n'agamba omwami we Ahmed Lubowa, bw'oba omanyi nti oli wakubeera n'abakazi babiri, beera n'oyo nze ndeka. Kubanga sigenda kukkiriza gwe kungattako musajja mulala. Muyinza okugamba nti bigambo byange ngenda baterayo akatambi. Nampijja yennyini nga yeeyogerera mu ddoboozi lye, mu kifaananyi kye, ng'akakasa abantu nti ye omusajja okumuteekako omukazi omulala tebagenda kukwatagana yadde n'omunuuni n'ogumu. Ye omusajja bw'aba amwagala yekka. Omusajja wakerera ku makya n'akuteekako omukazi omulala kiba kitegeeza nti gwe akukooye oba akukyaye ayagala oli. Kaakati mwabagenda olaba kana katambi mugenda kalowoozaako ki? Njagala ndowooza y'abakyala okusinga abasajja. Nammwe mutuwe endowooza yammwe. Igwe osobola obbeerawo nga tolina mukazi omu. Abakyala naawe oli ku sayidi ya Nampijja nti omusajja we walikera ku makya n'aleeta omukazi omulala, mmwe muba mwawudde. Muba mukyawaganye. Omusajja abakulaze nti takwagala, abakujoze n'ebintu ebirala ebiri mu ttuluba eryo. Katusooke tugendeko mu katambi nga nammwe mutuwe endowooza yammwe. Ngenda kubuuza ekibuuzo kimu. Kimu bwe kiti. Osobola ofumba ne mujjawo? Nedda. Lwaki? Ng'omusajja alina buli kimu kye wandyetaaza. Nedda. Sisobola. Nze sisobola. Oyagala nkulidde? Asaaga. Sisobola. Lwaki? Ensonga sigirina. Naye mpulira sisobola. Okiwulira mulimu nti sisobola kugumiikiriza kutosalira biyongo. Nze omwami awange abeere wange. Abakyala bagamba nti njagala nnyo agende Monday, Tuesday, Wednesday manye nti nange ndi free. Nze owange mwagalawo buli lunaku. Everyday. Kale osobola okwetala kubeera beetala. Naye ng'okomawo ewaka. Ebyo byebigambo bya Nampijja Florence. Kansuubire nti no abakyala mulina kye muyizemu mu bigambo by'oyo omukyala. Munnange abamu ku mmwe naddala abasajja muyinza ovumirira kana akatambi, naye nina ekintu kimu kye njagala okubagamba nti waliyo abakyala nga ye yakula bamugamba nti omusajja ayina kubeera na mukyala omu. Era ng'abakazi abo gye bali abayina enzikiriza nti omusajja kasita akeera ku makya n'afuna omuwala omulala ebbali oba n'awasa ebbali aba akukooye aba akukyaye nga tolina kintu n'ekimu ky'obagamba. Nga ye tasobola kubeera mu maka ng'akimanyi nti bbaawe alina omukyala omulala ebbali, abo abakazi gye bali. Nga tebaamukuza bubi, nga si mawaggali, nga si lugezigezi, nga si kajanja, nga si kwekoza, abo abakyala babaayo. Nga ye agamba omusajja owange waafunira omukazi omulala twawukana. Omusajja owange waazaalira ebbali twawukana. Omusajja owange wakwanira ebbali twawukana. Omusajja owange oyebakira n'omukazi omulala atalinze tuba twawukana. Abo abakazi gye bali. Ebiseera ebisinga kiva na ku kiki omuntu kyakkiririzaamu. Mulimu abamu nga balina enzikiriza ezimu nga zigamba omusajja olina kuwasa mukazi omu, omusajja olina kuzaala mu mukazi omu, omusajja tolina kwebaka n'abakazi babbali, omusajja tolina kuzaala bbali, omusajja tolina kukwana bbali. Buli kyoyagala kijje mu mukazi wo, kyeweegomba ebbali jangu okifuule mukyala wo. Ekikuleetera okubeera ngo osikirizibwa abakyala abalala kifuule mukyala wo yaba akibeera, obeere nga mukazi wo adda buto ku sayidi yo, mukazi wo ng'alabika bulungi ku sayidi yo, naye nga togenze ebbali. N'ebyo gye biri. Era ng'omukyala oyo toyina kintu kyonna ky'ogenda mmuleetera atandika okukkiriza nti omusajja alina okubeera n'abakazi abasukka mu omu. Ate nga mulimu abantu abalala, abakyala abalala nga bo tebakirinaako buzibu.
abakyala ngaffe abakyala abasiraamu twakimanyira tukimanyi tukikuliddemu tukisomyeko nga n'ekitabo ekikutukuvu kye tusoma kikkiririza ddala nti omusajja awasa abakazi 4 naye ng'ayina obusobola olabirira abakyala abo. Kaakati w'obeera mu maka musajja wo nga yakwanye ebbali kisobola okkuluma obujja bukwata ng'omukyala yenna omulala naye toyina kyakukola tosaana kyogerako mu bantu naddala ng'oli mukyala musiraamu ne wabaawo abeera ku saidiyo bonna basigala bagamba kasita mu eddiini yammwe ekkiriza abakyala 4 kati abakyala ngaffe omusajja wasiza bbali omusajja azadde bbali ebyo tebitwawula na basajja baffe era osigala ng'oyagala bbawo nga bw'obadde omwagala n'okigumira nti waliyo munno waliyo ne baganda b'abaana bo n'otuula mu bufumbo bonoofumba gwalaba akatambi kaneeno akalowoozaako ki twesange mu comment section.